Uganda okuba ng'alinnya okuva e Uganda okutuuka e Dubai. Brian, wali wetukomye wabadde wakulu bwe badde ntunulira mu Bayibuli yange ndabye ekyawandiikibwa kiri mu Ephesians essuula 4 olunya olw'11 lugamba nti era oyo n'awa abalala okubeera abatume n'abalala bannabbi n'abalala ababuulizi n'abalala abalunda n'abayigiriza olw'okutuukiriza abatukuvu olw'omulimu ogw'okuweereza olw'okuzimba omubiri gwa Kristo okutuusa lwe tulituuka ffenna mu bumu obw'okukkiriza n'obw'okutegeera omwana wa Katonda lwe tulituuka okuba omuntu omukulu okutuuka mu kigera eky'obukulu obw'okutuukirira kwa Kristo. Amina. Yewe wa musumba. Brian olukose ovuddeyo eri okomyewo naye ku luno nno tulina okukula. Kubadde nga mukudda mu bulokozi omuntu yenna agudde kino omulokola akimanye. Tolowooza nga nti ku luno era bw'onoogwa nga wabadde bw'onaayimuka. Siwe biba omuntu eyali agudde omuntu nga wali oweereza Katonda obanga oli mulokole n'ogwa obwongo bwo bakugamba nti wakoma wonooba okomyewo wonootandikira bwe tulowooza naye ate oddirayo ddala wansi oluusi oyinza n'okusingako ku oyo omuntu ayinza n'okwewuunya kyova bagamba omulokole omunenyanga kitono kubanga ekigera kye eky'omwoyo omwoyo omutukuvu mu bulokole kino kintu nakitegeera nti buli kinna kye tukola si kusoma Bayibuli si kola ki obeerwa olw'omwoyo omutukuvu oba osobola nnyo kikola ku lw'omwoyo omutukuvu naye buli woosesetuka oba n'ogwa wodda bwoti tolowooza nti binaabanga ebiri oddayo ng'omwana omuto ayavula. Bwe nagwanga ndi katuuti nga mpeereza nnyimba era kantandikire mu kazindaalo nagwa ndi mwegayiriza kantandikire mu kwegayiriza nagwa ndi pasita kankomewo muwa pasita siwe bikola awo bose era buli gwolaba nga agudde n'atandikirawo omanya ali mu kikwate kikwetaagisa okusooka okuddayo wansi addemu akuzimbe kubanga oba wakati nga akuzimba wayingizaawo omusingi ogw'ekibi kati Katonda ebino ebiri tebikwatagana. Katonda tazimbira ku musingi ogwo ogw'ekibi akumenya buto kyobola buli kintu kyonna kye nayina musumba buli kimu nakifiirwa buli kimu sinesaati ndowooza ne kaŋŋamba akantu akasembayo obutono ye yali badde ng'essaawa oba ina gadgets ze twambalira munda saasigazaako n'ekimu we nategeera nti Katonda ku nsonga y'okugwa mu kambwe okuva mu kkubo ekiseera kituuka musumba ebintu bitabuka sente ziggwawo nfuuka ekisekererwa emikwano ginzirukako baŋŋamba ssebo wano basomesa arts ate yo neebwe atuuse ate ng'olina okukola sciences era nantwala bulungi nnyo nze naye sigenanko mutundwe nga simanyi nayo naye nga nali mpuliddeyokko era nga ngameze sirigendayo baŋŋamba balinayo classes kati nze bya kirasi nze yali omusya nze balina kye bagenda okuŋŋamba naye nga Katonda alaba mu kiseera ekyo nali neetaaga sciences kubanga yangamba yuneebwe atuuse Brian wano tebasomesa sciences basomesa arts ate yuneebwe atuuse ogenda kumugwa mu kirooto bwekito bwe kyali. Twali mwaka kyogwo guno mwaka 2019 mu 2019 nga tuyingira ya 2019 kati awo kwe kusituka ninga Mukama omwe mutukuvu nkulembera naye nga ntambuza na bigere musumba sikyalina wadde naye nga nasigaza engatto naye nagula ebintu nebyo nanga byagera biggwawo kati ng'oli nsisinkana wagamba y'ekikumi n'omugala toyina akutunuulira mu busungu obutagambika naye nga toyina so nafuna sente awo ne transport n'engenda emutundwe nagenda otuukawo mu kifo ekyo ng'oli we yantuttewo nga bwe wati we wali neneewuunya ne nga kitegeeza kati Katonda akira naye mu mutima mmanyi Katonda yannyigira
kuba nalaba buli kimu kyonna bwe natambula nemanya Katonda yankyawa so nga sisuubira nti nyinayo chance naye nga ngamba kambeere mu kusaba oba oli awo alinziriramu. Presence eno wagiwuliranga ffe abalokole bw'obeera ebuziba mu Katonda oba olina ebyuta eyo gy'owulira obulungi obwo presence ya Mukama eyo owulira ng'oli protective owulira nga tewali kisobola kubeerako kwegamba Dawudi yakiyaayaanira bwe yagwa n'agamba Mukama ebirala byonna bigende naye tonzigyako omwoyo wooyo. Brian waliyo experience nzeeko ekintu ekyo n'owulira ng'omwoyo taliiwo nga tobitegeera. Musumba bwe bulumi obukyasinza okuluma mu bulokole bwe bulumi obw'okuba nga towulira nga wali owulidde ku presence y'omwoyo n'omanya bw'ayogera n'omanya bw'akola n'otuuka ekiseera nga tokyakiwulira nga ne bw'onoonya otya tokiwulira kyekikyasinza okuluma omulokole kubanga oba tosobola kusaba bw'ozibirira osaba tosobola ebigambo oyogera bwogezi bigambo naye ng'olya toconnectinga owulira oli mukalu olinga akoba ku kisenge ekirala emizimu n'ente nga zirumba buli kirooto buli webakawo bwoti ente zikugoba emisinde so kati so omuntu ono aba yagwa aba awulira nga atakyayagalwa oba owulira nga toyagalwa ekirala obeera uncomfortable owulira nga ataliiko bukuumi saa yonna oba owulaba nga on'okufa kukuli kumpi owulira nga okufa kukuli kumpi saa yonna ofa naye nga yateera omutima ye gukuba nti singa kati ova mu bulamu buno olagawa awo wantu wakulu nnyo ku mulokole obulumi obwo. Waliwo Bayibuli omusajja yalina batabani be babiri ndowooza wasomako gwe oli pastor nga Luka 15 omwana yagenda n'alya n'embizzi prodigal son naye yali takkiriza mu mutima gwe nti taata waasobola okukoma omukomyawo naye ng'ate taata we yamulengera n'agamba mumuleete. Lwaki wano Brian tetugamba abantu abo wadde batuuka mu Dubai bintu ne bitagenda nga bwe birina kugenda abamu ne baseseetuka abamu ne babivaamu abamu embeera nebakola etya twagala obagamba nti taata akyabayita bwe kiri ayinza okuba tali Dubai yokka mu mawanga ag'enjawulo eyo ne mu Uganda ayinza okuba nga gyali eyo naye nga waliwo guiltiness eyo gy'oba owulira nga oba tosaanira mu maaso ga Mukama gwe nga gwe yeesalira omusango kyobola n'omwana ono agamba teeka ngende at least mpeereze mu nnyumba ya kitange kubanga abaddu tebalya bwe bati kumbe yakulinze kusalawo okomewo ye eve engalo ze zibawe ziti kubanga oyo gwe yalonda tewali ayinza musigula kumujja mu mukono gwe. Mukubireko Yesu waffe engalo ez'amaanyi mukubireko engalo ez'amaanyi n'akaluulu. Wow, wano nno wendi neetooloddwa abanene yobedda lwaki sibagamba ne batuwa akalulu neetooloddwa abantu ab'amaanyi naye nga bonna bali wano mu kibuga mpozzi wano we tuli bayitawo batya waneeno wano bwe bati bayitawo ku business bay business bay we tuli naye nga sajja we bali awo kamera singa zeetooloddeko ne zibabalagako wanditegedde nti tuli supportive wano. Brian obwo bwe bulumi omulokole yenna eyali awuliddeko ku mwoyo omutukuvu kiba kizibu kya connectingirawo mu nsi ey'omwoyo. Kubanga azzeeyo ng'ofuusa omwana omuto otandika otambula processes ez'enjawulo atalina kyamanyi obanga atalina kyamanyi. Bannange nkikusabidde kireme tutuukako ekyo Filipo omwoyo omutukuvu bannange mpulira yemusomba bakuzimba buto kati ngende mutundwe ngende ndabe ku sciences omusajja ze yabadde ayogerako tuukayo ng'ekituufu basomesa science ng'enjiri gye wenkompe yalinga enjiri kubanga eri yali enkyamuukiriza nga ndaba ngenda kuddamu nfune obwongo bwange bwongaba ngenda kuddamu nfune ssente nga wempeereza Katonda kumbe Katonda ekyo si kye yali agamba kuba yalaba we nazifuna era nabula bubuzi kuno nga yakuddamu anzimbe so ngende mutundwe nyina ebiwundu waliwo eyayenda esente zange abantu nabanyigira bonna sente zange bazirya omudde namusanga eyo nensaba essala nga manyi zinadda wa wali tewabba muko
zaali zizo kilini mane kati musumba omuntu waaba akwesigisizza ssente naye era wobeera waliwo buno bw'ataakubuuza kuba yali tambalansinga akutte miliyoni 2 mu emitwalo 5 mu 6 kati nga wojjako 6 ate nga ekirala wojjako 6 ekifu tajja zikubuuza newankubadde asobola okuba nga azimanyi naye ng'ate bw'omugaa nti nzigyeko 5 nyina mbadde nyina ekyetaago naye nga tewali buzibu so natuuka essaawa nga ndaba namubbako naye netuuka essaawa nga ndaba mubbira ki kuba yanteeka ku leve egamba nti brand tukyasasulwa mu ssaala tugaba n'amagoba ye musumba katukomewo ku sayansi zaffe bannange kyamaanyi nnyo mwenna mukama atuwa omukisa abali mu sayansi sayansi zoogereko taata tuziwulire batandika okusomesa ku mutima era natuukira mu kiraasi y'abapya nendaba nga bakutte hati webagitadde wali batandisa ogisi paati ku paati ng'enjiri eyo sigibulirangako nga wenkompe yali ng'enjiri gye mbadde mpulira wali kubanga enjiri ya wali yo twakitwala tugenze tumaakinze tugenda oteeka emmotoka zaffe so nga byebintu ebigenda mu maaso awo ekirala nga njagala kubeera kumpi nnyo n'omusumba kuba yali w'amaanyi nga nfunyi munnanga nnyigawo nnyingire kati katonda bw'ajja naŋŋamba atava eno era nakyo kyankaluubirizaamu naye nagonda nengenda mu kiraasi y'abapya ne batandika okusomesa ku mutima ndoolanga ebigambo bye basomesa abakyala n'abaami abasomeseza eyo bannaye mukama abawe nnyo omukisa engalo tuzikube bannange abasumba abasiimye abaana bali eno basiimye omulimu ogukolebwa musumba tomugerwa n'omukyala omulimu ogwo baana basiimye muli ku sayansi zennyini okwata obulamu bw'omuntu omutima n'ogutereeza you know many people can fix machines but few people can fix life. Exactly. So bamusomba jjejje tubalabye bawulidde nange wansangayo wajjanga mwaka kyugu ati awo nnyingira 2 naye nga awo nange nali nkomyewo awo ngo mwajjanga ne mutukola bulungi era nze nali nemeddemu nampulira ebigambo biri biwoomanga bwononuno mubisi gw'enjuki kirasi y'abapya era batulemerako bane yababaddewoko naye nga ngenda nga mpulira buli wenjija yenjagala obeera kumbe ate ne mu kirasi eri ey'abakulu naye waliyo ekigwanira naye nigwe wasooka okusonyiwa nga basomeseza omutima awo gwe nasooka osonyiwa musumba kati kino kankiyiseewo omwami ono we namuleka yagenda mu malogo n'akola ekintu kino ng'agamba nti oyo ne buli bawa talifuna mulimu alina okudda ankolere ekyo kiroota buloosi nakiroota naye sinze nzekka kati waliwo one of my omu ku bakazini bange ali kati Dubai tusooke tukyeresa ekyo mwana wange badde mmanyi waliwo yakirabira ddala yakiraba nti yajja naŋŋamba kati nze naloota naye kubanga nzize muloota paka mukama yaŋŋamba musonyiwe naye ne mu buli woli yajja n'akimbotolera ekyama naye ng'olwedde mukama yakindaga yaŋŋamba anko no yagambye anko no yagamba bwati ne bwati teri muntu sebu gwokolera atayagala kubeera waawo ebyo agaba n'obugabaza amaki amagoba olaba ne bwabeera muntu nga oli naye waka bwati owulira nga toyagala akuveeko kasitaba nga abadde mulungi kati sooke tudde wali eri kubanga saagala kweresaawo awo enjagala awo omutima bagutereeza omulimu bameka bwotannasonyiwa abo ye mwali saamusonyiwa lwaki namukolera ne muyisa bulungi ate lwaki ankola bino kuba nagezaako noonya emirimu gyabula nnyo naye ate nga abagamba kimu ate nga nagamba ne mami wange oyo namugamba ajjakole kati nsonga ki lwaki yavaawo kati bano basiraamu sola bannyonnyola nti nze mukama agamba kino so nalina okola decision eyange kati netuuka essanga mu nsi ndinga nga ali obwomu nga nsigazza kristo wange yekka n'okubonaabona okwo so kati batandika osomesa sonyiwa afoose sonyiwa naye nga abantu bebagamba osonyiwa bazibu osonyiwa musumba ate obusungu omuntu okusonyiwa mu Katonda olunaku lumu atugamba tusonyiwa emirundi emeka 7 kibiina kikyo kikugzeemu 70
times 7 olunaku time ye 49 ababala calculator ziba meka katondo weggulu omulundi gumu gukalubye ani oyo gwosibidde ku mutima ennyo gw'owulira nti maama w'abaana yasooka anko wange lwaki ampisa bwatu lwaki bali balya ssente zange lwaki n'emikwano gindesse mu bwavu ate nga n'abantu be nawanga lwaki bandesse bonna banjogerera yalekawo omulimu kakati abonaabona awoza bulokole kati Musumba lwaki ngambye nti kwali kunemye nti okusonyiwa ekituufu sifa abasonyiwa muli mutukuvu yakubeera so kati Musumba natandika okukikabiriranga nenkabiranga Mukama olubanzizeeyo mu kintu kye nali nakyawa kwe kusiiba ebisiibo by'emutundwe is dry sininga si dry naye nga n'okusiiba kinkakatako kubanga n'emmere nali sigiina essaawa eyo mpulira neebeererawo nenaaba nenkola ki nembeera ku kyaki Musumba kati mu biseera ebyo embeera yayongera okuba embi oli mutundwe olwo ndi mutundwe ofuna deliverance ntandise ofuna deliverance okusonyiwa nsonyiwa okusonyiwa ngenze ensonyiwa si bonna ngenda ntoolako naye ng'ate omwoyo omutukuvu atandise okundaga nti Brian olina okusonyiwa naye nayinayo n'ensigo y'obwenzi ekyalimu eyo mweri newakwadde nali neewombye ndooza kwali kwewombeeka kuba naye sikyalina ndooza ssente eyo nayo yalimu kati ntandika osonyiwa Musumba kati netuuka ekiseera nepulira nga njagala netandika okusaba essaala nfe ng'obulumi bungi sikyalina ssente mutundu entambulawo wammenya ne mu kugenda nga ndaba nga Katonda yalema okunsonyiwa kuba singa adde ansonyi yalikoze mangu biri bye nasabanga luli Katonda n'akikolako mangu ku luno nga ndaba sirabe wadde akale nga tonnagwa kyakwanguyiranga mangu Katonda okwanukula essaala nsaba busabi wano omuntu n'ava eri najja n'andeetera bye mbadde njagala natuuka nali ntuteekwa eyo level naye kati byakuleekaana omuyita Mukama n'abanga ataliiwo ng'ate ebirooto oloota nte oloota baafa bazuukuse byonna byadda n'ebirooto ne bimanya okukyuka tezingoba ne bazisomesaako nemanya egyo hindering spirits okay Musumba Tom olwo atandise osomesa kati olwomanya bino mu Uganda ssente ziganye ntandika okufuna ekirowoozo ekyokujja e Dubai tekyali mu bbanga ddene nze nayagalirawo ssente zalabikirawo ez'okujja ndoza Katonda era akikonyemu naye kijja kitandika kitya Musumba nasaba essaala naye nga Mukama mpulira kati enkooye ntwala mpulira ono musonyi ono musonyi kati ntwala ntukudde kati waliwo abantu abaloga naloota omusajja ng'angoba okuntomera bwantomera nentandika otumbira mu bbanga wentumbira mu bbanga naye naava mu motoka n'atandika otumbira netwambuka kati wetwambuka netutuuka nga ndaba ennyumba ngenze nzireka netuuka eyo kyalinga kire nga neeyongerayo kati ye n'azirika kati ye bw'azirika nze nesiga nga ndi mulamu ngenda eddoboozi ne limpita lyesitalyerabira naye mu nnaku awo nga nyijjudde ennaku nanga Brian omusajja bwe yayita kyoyitamu nkimanyi naye kano si ke kaseerako naŋŋamba wooli ne mugamba woba nga okimanyi lwaki ondese mpite mu bino kwa nawulira nga Yesu ayogera munda muli nakipasiving nti Yesu yayogera naŋŋamba Brian ne mugamba nze njagala nzije naŋŋamba Brian wooli ne we tuli distance eri awo obunnyogovu bungi ate toyambadde tosobola kutuuka eno ng'okyali mulamu ojja freezinga naye ekiseera kyo tekinnatuuka wabula kyoba okola kwata ssente teisala mukono gumpa ssente naye negenda otuuka wansi nga ssente mweziri mu nsawo kwata ssente oddeyo ku nsi ogule engatto then woomala ogula engatto sigala ng'odduka kubanga abantu bagenda sigala bakugoba naŋŋamba ekirala n'oyo abadde akugoba kooli yali atandise okukka ye nga yazirisa agenda kukka agwe afootoke eddoboozi neŋŋamba naye n'oyo abadde akuyisa oba ayagala okutta mwagala bambi muwanirire muddeyo ku nsi naye womutuusa gula engatto osigale ng'odduka kubanga bagenda sigala bakugoba nenzika
nedda n'essanyu eritagambika nenzika nengenda nengula engatto nalaba ngenze na mu kikuubo nenkwata engatto oli nemulaba nga azzeemu okulinnya emmotoka yadde mwangobe nentandika okudduka so bwayitawo akaseera katono nenjogera ne mama wange nemuganja agenda Dubai nanga bulijjo ekyo kyennindo ŋŋambe tunoonye ssente nze nyinayo bweziti kwanze nagira ssente eziwerako nagira miliyoni nga 9 nemu bansaba ssente nyingi wa agenti ne buli gwe nakubira mwaka kaseera nga Katonda amaze okuŋŋamba ekyo we nadde eno ndoza nalowooza Katonda ampadde anyamba ku njiri ya mirembe obanga nziriza amagenda kuba saamanya kituufu kyali ki naye nze engatto we nazifuna bwe nakubira bonna nga buli omu ali wiringi okumpa ssente kuno baali tebampa naye buli omu nga ali wiringi okumpa ssente nenninya nenzija e Dubai. Kubirako Yesu affe engalo ez'amaanyi n'akalulu ak'amaanyi. Mikwano abalungi eno program bagiyita muwanguzi takola atya tawanika balutuviira ku ntono okulaba mpaka wano babeera batuuse bawangudde batya bayiseewo batya. Nzikiriza mu kaseera kano tulabe olugendo lw'e Dubai. Producer wange ananzikiriza Dubai tumutandike oba nzikiriza tumwongereyo bwongezi singa mpa omukisa ogwo.